This is Ground Media UG. Godbase Entertainment. Paulo Samogerere, Cathedral Administrator, Mayanja, Munafe, Baba Chiri, Bakabona wonna abatukulembedde mu kitambiro ky'emmisa kino nga tuli ku mukolo ogw'okwongeza obufumbo bwa munnaffe omukulu Robert Kyagulanyi, munnaffe Sentamu Nyanzi, Katikkiro eyawummula Abataka, Kasujja, Enteesaasira, abantu ba Katonda mwenna abali wano balamusizza nnyo. Nsanyuse nange okubeerako nammwe kawungeezi kano nga tusanyukirako munnaffe okutuuka kkula lino mu bulamu bwe. Ssebo Ssaabasumba nze okusooka okuwulira erinnya Nyanzi naliwulira mu luyimba lwa mutowe, alina oluyimba lwe yayimba lwa Mr. Money. Kati mu luyimba olwo ng'ayogera ku muntu azaaliddwa nga si mugagga nnyo naye neyeekolera n'aba kati nti asobola okuzimba. So mu luyimba olwo yagamba nti olaba ne Nyanzi ku Central azimba. Ati awo nange we namba okutandika okulondoola n'okunoonyereza ani Nyanzi ono gwe boogerako. Naye oluvannyuma twasinkana era ne juuzi twalina ku misinde gya Kabaka era n'atumira nnyo Ssaabasajja obubaka nabutuusa Ssebo. Njagala Ssebo Ssaabasumba okweyanza naawe okubeerawo omukolo guno n'okkiriza okugatta bannaffe bano. Kyongeddeko akazito ate ne kibongerako n'emikisa owasabidde era nkakasa essaala zo Katonda azuulidde. Kulisa omukulu Nyanzi naye okutuuka ku kkula lino ery'obufumbo obutukuvu n'ofuna essakalamentu erya matrimoniyo. Ekyo ndowooza kikulu nnyo Ssaabasumba, kubanga waliyo okubeera n'obufumbo bwakakubya eddirisa, waliyo okubeera obw'obufumbo nga bwekiyita mu luggya, naye obufumbo obutukuvu bujja n'emikisa gya Katonda. Era nkakasa guno gwe mukolo okusinga mu mbaga, bwewaawo waliyo reception naye ate guno mwe muva emikisa gya Katonda. Nange njagala okwegatta ku mutobo okwagaliza obufumbo obulungi, kwagaliza ezzadde eddene, Katonda abawe abaana ate nabo be munayigiriza okutambulira mu kisinde kya Ekereziya n'obuwangwa bwaffe, mubayigirize ennono zaffe, ate nabo babeere bantu ab'ensa abajja okubaako ettofaali gye bagatta ku nsi yaffe eno. Kkiriza obagaana famire ya Sentamu erina kyegasse, erina ettofaali lyegasse ku nsi yaffe eno. Mu baana mulimu bangi mikwano gyange, Edi yawe namulabako. Ssebo famire y'abantu bayiiya nnyo. Twaniriza Marjorie naawe mu bufumbo obutukuvu, ate ne mu famire ez'obuweereza, kubanga omwami gw'ofumbiddwa mwami muweereza, mwami muntu w'abantu, era naawe ogenda kubanga oli muweereza, kubanga omukyala bw'abanga takuwagidde bulungi tosobola kukola mirimu gyo obulungi ng'omuweereza ng'omuntu wa Katonda. Kale mu ngeri emu oba endala ngeri gye
mufuuse ekimu naye ayingidde okuweereza mu ngeri emu oba endala oba obuusabuusa oyinza okubuuza ku muto waffe Baabe naye kyayiseemu naye nkakasa mukulu teyandiweereza bulungi singa teyalina muntu nga Baabe era ndowooza watuuse ayinza okuwandiika ekitabo ku biki byoyitamu bw'ofumbiddwa omwami ali mu buweereza. Nziramu okukulisa okutuuka ku kkula lino ate ne nsuubira era nga nkakasa nti engeri gy'ofunye obufumbo buno bujja kwongera amaanyi mu buweereza bwo n'emirimu gy'okola. Olina tulaba tuwulira okusomoza kungi kw'oyitamu, tulabye ebirungi ebizibu by'oyiseemu n'obuwanguzi bw'otuuseeko. Kale tusaba nti ebyo byonna by'otuuseeko gubeeyo omusingi ate ogukuwa amaanyi okwongera okulwana n'okutuuka buwanguzi. Entegeka z'olina olw'obulungi bwa Uganda ne Buganda, tusaba Katonda azikuwa emikisa zituuke era oziremereko nnyo. Tukimanyi bulungi nti osobola okutuuka ku buwanguzi olemedde ku nsonga, ate Katonda teyeerabira oyo yenna omuntu alwanira amazima n'obwenkanya era alimusabira. Tukusabira Katonda akuwe obuvumu akuwa obwesigwa n'amaanyi okukulembeze bwo bw'olimu era ne bw'osuubira okugenda mu maaso ne by'osuubira okufuna mu maaso. Abantu abasinze okunafuya ensi yaffe be bantu abatalina mugongo n'amazima, ababuzaabuza ebyafaayo by'ensi yaffe. Naye tukusabira Katonda akuwa enneema kuba nti abantu ba Katonda bonna obaweereza obulungi mu bwesimbu, mu mazima, ate butasosola mu ddiini oba mu buwangwa. Tukyalina omulimu ogw'okuzimba obumu mu bantu baffe, mu bavubuka, babe nga basobola okwogeza eddoboozi limu ery'omwanguka. Tulinamu essuubi nti osemberera abavubuka bangi era bajja tukwasizaako omulimu ogwo. Tusaba Katonda ensi yaffe agiwe enneema ey'obumu, ey'okwagalana, ey'okusonyiwagana, tubeere ng'ate mwe tujja amaanyi ng'ensi agatutwala mu maaso. Ensi yaffe agiwe eddembe n'essanyu, naffe tubalirwe mu lulwo lw'ensi ezikulaakulanye. Eddiini etugamba nti naawe bw'osonyiwa ofuna emikisa gya Katonda. Kale nsaba Katonda ffenna atuwe obumu nga Buganda, ng'Abaganda, nga Africa, awo tujja okutuuka buwanguzi. Teri kijja tulema nga tuli wamu. Nziramu okweyanza okumutta okola okubonanga okubeerawo olunaku lw'essanyu eriti ng'olamu obwangu. Neeyanza n'abantu bonna abazze kusanyukirako abagole baffe wano. Saba Katonda abakuume, Ssaabasajja awangaale.